Nkwaniriza muganda we gwali ku Vibrant 256 UG okola chamanyo okubanga watchinga ate o subscribinga o commentinga really kituzama amanyi. My name is Nelson nate kale webale nnyo webalirira kakati onako lwalero muganda wange agenda maaso nokola Vibrant 256 UG created linga embiranye Mbranyi wakati w'omuyimbi Bebe Cool nani ne King Saha kano omuyimbi King Saha of course mumanyi yavude na afulumya Oluyimba rwafulumye weekend around there nafulumya Oluyimba lwaita Zakayo Oluyimba olwana lutambudde now wenjogerera luli ku number 2 trending mu bya music ate Oluyimba olwo Zakayo omuyimbi ono King Saha yayimbye nga ina gwayo message gwagisindikira nga gamba ngeza kayo toyagaliza omuwoza akatale ebigambo bingi ebiri mu luyimbo olwo ne message nyingi eri mu luyimbo olwo muwoza akatale mulimu message endala egamba basi bwene kuleka manyoja kugwa wansi nagamba Zakayo gwayogera ko Zakayo yawasa kulwawa kulwembale okitegeera so obutagaliza byonna biri mu luyimbo olwo lwaita Zakayo luli trendinga every ku social media wonna luli kutambula era ne ku page eya King Saha kweruli ate kitambula bulungi nnyo naye amanyi ebintu abamanyi wababa bamanyi ebintu abamanyi ensonga ezitambula mu music bagamba mbu oluyimbo olwo King Saha okuliyimba abadde atajetinga muyimbi munne Bebe Cool kubanga okusinzira ku lines ezirimu yawasa kulwembale of course webala Bebe Cool yawasa side zeyo ate bwegera ku basi ntibwe nakoleka ojja kugwa era of course okiraba yogera ku kitegede bulungi awo kigambibwa nti King Saha oluyimba na dedicating dani Bebe Cool nenga okuli dedicatingira ensonga eva kuki ku kalulu kachi kauma kinajukirwa nti King Saha yesimbyewo ku bwa president mu kibiina ekigata abayimbi ekya Uganda Musician Association ngali mu mberanye n'omuyimbi gwe bayita Sindi onate of course yabadde nga president akati no King Saha jevude kwawo yamusaba nti amusupporting naye Bebe Cool naye navaye nawe ensonga ze nagamba sisobola kusupportinga ani King Saha olwensonga ezalizimu yazogera abamu bazira ku social media nagamba King Saha kisoka kya byonna mbu teyasoma nagamba King Saha ekyokubiri mbu alabika ayinenge lijasikamu kano abanywamu ko kuki ayinenge lijasikamu kunjaga bwate wayogera bwate wakyogera mbere ensonga baki omuyimbi Bob Wine yavayo nawagira King Saha lwakwanti bayina characters zezimu ebyali bigambo bya Bebe Cool si bya Vibrant 256 UG so Bwavale na musoje ebintu ngebyo gundi King Saha naye nagamba no tosoba kumpisa mu maso bwatyo nayingira studio natanga nafulumya nayimba kayimba ako Zakayo lwachi muine mtima lwachi mulemesa abantu lwachi temuva ku bana b'abantu so akayimba akali mu trendinga muganda wange gwagenda mu maso nokola Vibrant 256 UG nayenga akalulu kano akawuma omulundu guno this time round kalese amanyi manji nnyo because akalulu kano ababeze okulonda kwa uma walete kuna bakubera mu kukyangana wa just ebugumu nga bweriti naye ku King Saha bwayagera mu press conference yetegese yagambe nti kino kyagade tikigera kubaawo singa King Saha savudeyo nekwachi nemvayo kuba nesimbawo yagambe King Saha mbavudeyo okujja okulwanirira bani okulwanira abayimbi banne okwanga promoting talent abana abali eyo abakyali wansi naye ye omuyimbi Bebe Cool yavayo nagamba King Saha talina kyasobola kukola iranga wenjigera Bebe Cool ali ku ludda lwani lw'omuyimbi Sindi kwali oko naye nga tunakinajukulwa nti Bob Wine yakona mu stamp mu support yani ya King Saha n'abayimbi abatali wamu n'abamu abenjawulo bavuddeyo nga bakwaki basupportinga omuyimbi King Saha Bebe Cool naye yavudde na saba
abayimbi mwena gye muli nagamba mwa mukyala Sindi akamala okuzaala bambi wanalagize nakubira akasimu bambi kanukule so gamba campaign ya kalulu akawuma akolanga tunafuna baba nafuna omukulembeze anakulembera ekibiina ky'abayimbi ekyawuma so ensonga ziri muganda wange gwagenda maaso nokola Vibrant 256 UG olutalo lweli tululi nayenga anja kugamba muganda wange gwali mu maaso nokulaba bazakayo King Sabe yayimbyeko banji nnyo era nja kumwebaza lwakayimba ako kubanga agenze n'akayimba naye nempanga kankuteko nnyo bazakayo banji nnyo munsi muno mwetuwangalira ku mirimu gye tukolera bazakayo banji okusinzira akayimba ka King Saako bazakayo banji abantu tebagaliza osanga omuntu akuba ekikokola omuntu akulemesa osegeera so bazakayo banji nnyo ku mirimu egyo tukolera so bazakayo banange lwaki mba mufaki n'abantu lwaki omuntu tomuleka thank you so much my brother King Saha kayimba nkagadde nkawochinze emirundi ng'abangemeka ningamba banange musajja nga muli creative being creative noyimba ku mbeera egenda mu maaso so bazakayo banji gye bali eyo naye ngaze kyenani badde nsaba omuntu muleka akole kyayagala omuntu muleke ayiribe biye okitegeera tokuba nkokola muntu buli muntu Katonda ine kintu kyamutondera Katonda bya kutonda ntojja kubeera wano ojja kubeera bya kutonda ntojja kuba president waawo ojja kubeera president waawo lwaki okuba munne nkokola okitegeera lwaki okuba munne nkokola muganda wange so lwaki mukuba bannamu enkokola mu myeje mukolera mu music industry everywhere enkokola je ziri mu butale bulirda wa muntu nakuba enkokola nagala kulemese nagala kuloge nagala amu befuula bakatawana ne befuula bakatawana eri ba bossi naberaga basembera nakati how can you go in office ya boss for almost 1 hour obonyumya bikigwe atali boss just bukozi mboli mu office ya boss obonyumya biki oba mubulya ki kiki mpozo olugambo lwako kulopa just bano byakola ki byakola no joiningako nogatako kino so bazakayo King Saha we bali kubangambirako mukendeze mufaki n'abaana kakati abamu mugenda ne mulumba bannamwe ne mubalemesa omuntu tomanyi muntu bameka baliisa abantu tomanyi muntu oyo gwokuba kikono bameka abantu balabirira tomanyi yajja atya tomanyi my friend era nkola bonna abali mukwa Vibrant 256 UG abayimbi ba artist mwenna osawa yokulonda bwe nabetuuse londo oyo gwola abantu anakola ki anakulembera obulungi because music industry yetaaga omuntu ayina omutima gwayo ayina love y'ekintu okitegeera tulanga abayimbi baganyirwamu abayimbi abato bagiyeyo wansi abamu bali mu zigeto naye tebayambiddwa lwaki tewali bukulembeze bukola ki bumala bukulembeze obulungi naye singa tunaba tufunye obukulembeze obulungi tujja kweyagalira mu music industry fe rusi abakozi b'oku radio fe abakozi ba kuzi channel nga zino namwe abayimbi ne mweyagalira mu kintu kyammwe naye kazi sofa kyemanyi mwala banye kyabaawo especially in lockdown ekyabaawo muyimbi natandika okubona nga teyetegekera nesinga babeera obukulembeze obulungi kyemanyi mujja kufunanga emisomo kyemanyi mujja kufunanga oba okusomesebwa ku nsonga ezitali zimu na zimu butya bwosobola okuwangaala mu music industry oba mu art nga ate ekizu n'okifuna mu bulungi kale nno nze sigamba nti oba we're not so sure what King Saha abadde akakubira Bebe Cool I'm not so sure naye just tulaba just okusinziira ku birimu just abantu bwe bwatu ngendoweza eriwo naye nga entalo of course zozibaawo naye olutalo lwanyu otya tolemesa muno lwaki olemesa muno mugana kirajukira nti era omuyimbi ono Bebe Cool yavaayo kwedda n'afunya list y'abayimbi n'ateekawo King Saha yamugamba nti takola ki byokuyimba singa akendeeza ku njaga ajja kusobola okuyimba King Saha naye teyatuula yali n'adduka mu studio namugamba sala pressure so bize bibaawo azemu namwocha akayimba ati siyeka ekyemanyi namwe mwibye mujukira Bebe Cool ne Bebe Wine bajja besiniko buyimba kasepi kiko manya mama wabana agenze ebintu ngebyo so entalo nze nalelesa abantu tuzirwane naye tuzirwane mu magezi nate tolemesa munno
ku oyo abayina omulimu gwakola oluusi abayina ekintu kya pursuing kyagoba muleke agezeeko nga bwana bagezezaako okola nga bwana batuuse ku buwanguzi naye nga twagala kubebaza nga Vibrant 256 UG mwebale kwanga musubscribinga mlikinga musharinga